Alien Skin oluvannyuma lw'okuva mu ggwanga lya Bungereza avuddeyo n'atutotolera biki byalabye mu ggwanga lya Bungereza. Alien Skin yagenda Bungereza n'ayimba ku the Purple Party London, hosted by Douglas Lwanga and the rest of the crew of the NBS After 5. Welcome to Uganda. Mukamooli mugamba mutya abatulaba ku mukutu guno tuhebaza okubanga mutulaba buli kaseera, but Alien Skin mumumanyi tagwa biwombonge kuligwenda mu sifumbiro era nakana ina bipa byalese that we are here to bring to you here onto this channel. Bannange, continue to subscribe to this channel so as not to miss out on stories that we do upload in here on a daily. Era over to Alien Skin, omusajja atatya danger, alina enkwacho festival mu Gwomunana eri ku what is the place called? A forest park Buloba eyo Alien Skin jagenda okubeera. Over to Alien Skin ng'ababuulira ng'abatotolera buli kimu nga bwe kibadde e London. Abatali banga abamanyiyo n'abatamanyiyo kubanze tewali annyumizaayo just nali nteebereza naye bwe natuukayo akyali kinkakatako okukola ki okuyimiza ku babboyi bange n'obasiigira ekifaananyi ekituufu. Amaloboozi tegali kiriya nnyo ne tujjagenderawo. Twabadde mu kutaganjuka mu Idi era ngenda sooka mbakuliseeyo mu Idi abaagiridde mu bulungi n'abaagiridde mu bubi. Nkimanyi waliwo abaanobye, waliwo abawasiza, kale ebintu byensibira opposite. Mubamu abanoba mubamu abawasa, waliwo abasaninga divorce nga mulimu abeekwana. Kati ekibuuzo kyendeese kyabagezi kubanga nakutte peni nenkwata n'olupapula naye nga sikumye mu ki nga sikumye muti yamaani anse nungi. Kati omukulu ono ye CEO of Fangoni Forest top 10 yali akogera katya kali the conqueror of the British Empire Osofia in London Field Marshal LC1 mpaka ku LC20 mumfuna bannange. Omukulu ono ali wano agenda bawa update eziri Bulaaya. Mwabaagala okugenda e Bulaaya nammwe abavaayo okwo mubimanyi. Wampuutampuute akalali kabbe ne bulya na magumbo kazuka mulyamu nawe wuuta. Ntandikidde ku ki? Ngenda kutandikira ku mbeera y'e Bulaaya. Natuuse bali mu sama obudde obw'emusana. Obudde essaawa z'e Bulaaya tuziri mu maaso essaawa 2 eddakiika zisigala ze zimu. Eno bwe zibeera ssaawa 2 eriziba 12. Obudde bw'e Bulaaya tebuziba ng'obwaffe. Essaawa 4 ez'ekiro obudde babukyala tunula ng'era n'omusana gwaka naye nga ssaawa 4 zaaki. Era abaana abagenda ku ssomero baba beebase banasoma n'abantu abalala. Era kate ku makya ne bukya ssaawa 10 ez'oku makya ate babukedde ng'enjuba ekoze eki, ng'enjuba evuddeyo. Muweze kwemuli njambasomese bineeno era kigenda kubaako genda amaloboozi gafudde era kyo ndi ku medication. Tugende mu maaso kwemuli. Niti aganda okakwata enviiri zina kumbuzaabuuza naye katugenderewo era
kati ndowooza embeera y'obudde yongi basiigidde bulungi. Netudda ku byokusula. Ebyokusula oba amayumba, ennyumba z'e Bulaaya tezirina nnyo kyezisinga zaffe okuggyako mu madiro gaabwe balinamu ebiyungu. Tembe baya winter baguma ebyoto muki kale ne munda bagizimba bati mabobolooko munda bana basaamu kale basaamu ate n'embaawo okuuma ebbugumu singa winter beekola ki ebyo basazeeko. Ate mu budde bwa winter essaawa zibameka essaawa 10 ez'olweggulu ate obudde babukutte nabo zibye. Ekyo kyekiri e Bulaaya. Kati tukyali ku mayumba. E Bulaaya nagenza okukola okunoonyereza ng'omuntu asobola okubeera mu nnyumba. Example banga ye ne Makindi. Omuntu ng'abeera mu nnyumba ng'e Makindi banga ku barracks nga tamanyi neiba we bamuzaalidde n'akula. Nkatambulira ku lutiini njagenda ku ssomero kusande ngendeko ku ndiba olwokutugereko mu firimu okitegedde nga buli kimu kitambulira ku script. Ekirala ekyabadde ekyamakulu ennyo ku binalabyeyo nsingaze mu kunoonyeza kwange abantu balina kye bayita GPS. E Bulaaya omuntu asobola okuba nga abeera Makindi. Nabadde mu London omuntu nga abeera mu Makindi ku barracks naye ng'okutambula okutuuka ekibuye yeetaaga GPS nga tamanyiiyo waabwe era tezagamba nti kuno kwaloko balina kodi bazitati musazitata kodi ezibakusindika ku simu location oleka kodi gakusindika naye ngeji bakayitamu sipini kodi ama beta kodi simacha nti kodi sitivuleno si amate nedda banzo baliwo bali e Bulaaya si post code post code ya post code no Musa mwebali kati post code eyo ngekwetalira kuki woli wennyini ku nju naye nga omuntu oyo golagirira abadde mu London tosobola mugamba nti zange ekibuye era gamba nti nago post code ebukimimpozi tuyitawo nga ali Makindi ng'ewantu wagenda waliwo meters kinene nnyo nga 5 ninga yitaga post code. Kyenalabye abantu bamayindinga nnyo bizinensi zaabwe. Omuntu akola nnyo ebimukwatako tebabuuza obana niba nga takubuuza kuba okubuuza si kwa katala okola bibyo nga naye akola ki tebabuuza mpozi nga boyiwo buuza nobuuza omuntu okuyitako naye nga takulinako buzibu sigamba nti nno ampiseeko oba tanjagala oba kinga bakiri eni waffe kitegeeza abafunyemu ekyokuyiga omuntu bwakuyitako olumusi okuba nti abatakola ki abatakwagala naye aba naye n'ensonga ekitegeera bimu ku byenazuddewa e Bulaaya nkyabawa gamba pulezidenti atusiima empeerezaayo tugenda we musinga okwagala. Etuvudde awo tudda ku nguudo. Enguudo z'e Bulaaya lwakingiraganya London ne Kampala tezaawukana nnyo jasi ekyawula nti bitaala bingi wakavako walinawo ebitaala nezi junction nyingi nnyo mulimu ebiraka namo jonali maisi mulimu ebiraka boyi mu nguudo akuba amateeka g'enguudo gakola bw'oba oli mu layini eno tosobola kuvaako eno okola ki olinde ebitaala okitegera ekintu kyeri kamera zezifuga
era nagenze ku pampu y'amafuta ne ngamba neka nyimu amafuta nga nze ngenyikidde bakikola batya buli kimu gye ne wenyikira amafuta ngamba omukazi kati singa nga nywa tolina abeerawo abadde mbojja n'onyingamu gwe n'okola ki ne mugamba zitibako kikoja kamera ziba zikola ki n'emmotoka layisinsi babagiraba naye bwe bakukwata kati charge ziba nnene nnyo ne fine onookwesiga nnyo ggwe obulamu bwo oteekamu n'ogenda ne kaadi nobakuba ogikoona wano kantukabe baswapingira ssente ngamba mukazi namugamba Uganda ekyo si bwe kiri wakitugumaza embiro nga pampu eri awo yaweerere gonyigemu obunyizi mbuno omala otambula ogenda wali onyige ogende kale ndaba ngu abantu beeri beesigwamu nko nnyo kitegeera tukyali ku nguudo saayo boda saayo nemu kitegeera jamu kibuga akwatamu naddala mu biseera nti abaana bava okusomero naye nga otambulira mu kaddeke kitegeera si onyongo waffe teri kavuyo era engombe entono sawedde nnyo kuba ngombe bikiki sayo ku muntu ayisamu mutwe omuntu amanyi n'akasayi katambula kegamba bali civilized muko osinga kuffe naye ng'enjawulo ntini kwane kolasi mwabaddemu biki ebiraka nga waliwo ennyini bazibawoya bwe tudda ku kyobuyonjo era fo tudde ku kyobuyonjo munnange nno eri ebulaaya ekyobuyonjo si kyakatala era olina eddembe lyokumala ennaku zo 3 nga tonaabye oba nga tokikyusiza ngoye kubanga enfufu ntini ennyumba osoosanga ng'omuddo guva ku nju awo kuseedye nga yonna eri mu muddo yonna ne mu kibuga si kyakatala nti nno olina okukwata enkumbi n'olimako ewakaawo kasasiro mu kkubo temwabadde era nga byebateekamu kasasiro bikola ki weebiri kati gwe simanyi okwatibwa ng'odampinga mu kkubo kiboko bazikubawa naye nga kikakatako okumanya nti nno kasasiro mu motoka ambamu n'akantu kanga kasasiro kituufu Uganda emmotoka kya bugagga afuna aduula ebigambo bye biti oba omwavu ayagalwa nnyina oba abampaana mweyongere oba baali batukasooka kulaalira kyonna omujabula kyakola ki kyayagala owandiika ku mmotoka ye ne munnange nno ebulaya si bwe kyabadde ebulaya emmotoka bazisuula nga namu oli agula emmotoka ye mmodo mpya kubako nebbanga nti bajja givuga emyaka 4 ebinga evudde ku ki ku rodius ffe eno zituyayanira ebaba bazikoze eki ebaba bazisudde kale munange nno ebulaaya emmotoka tekiringa Uganda nti no ki kyakwejala bwe baka okugula mmotoka kugenda malako balala mirembe nga ffe bwe tukola wano ekyo kibeera kyetaago basic need nga bwe amayumba nayo kizuula nga amayumba g'ebulaaya ga bbeeyi nnyo era abalina amayumba gabe matini kati ate waliwo ebifo by'abagagga n'ebyabaavuumu nezigeto naye nga byakupangisa eri okupangisa ennyumba ennamba kiba kizibu nnyo
ate sosanga kayumba nkanene bisenge nga 2 bedroom kiyungu bikinabiro kashedi nga kayitaawo tekina kikomera waliwo lo kantu bwe kati kajja mu motoka yokka ne bakugamba akantu ako kajja sasulwa 12,000 omwezi mu paundi kuva ku 14,000 obupangisa bukola ki kubutandikira bino bijayo lumu yange emu tuba tujja kukubirako tuyongereyo kati gwefunamu kyakuyiga ki ennyumba baŋŋambye omudidi gw'ennyumba sente zeetaagibwa okuzimba ennyumba ja singa omuntu bwazimba ennyumba nti nongoze ploti yange 7.5 kya bbeeyi nnyo era ebulayo osobola okubeera ng'olina akapatimenti kokuobeera nga neiba wakuli waggulu biliyoniya naye nga talina access kuzimba ki kali nenkiriza ku gavumenti ya Bungereza tebalina ttaka balina ki nkokoto bazimbe ku nkokoto ono agambye tebalina landi balina soiro okay ekyamazima kyosalabye ku ttaka nabyo kolasi mungi nnyo era obeera mu kibuga onoloza kyalo kati nga bwoyita nsaidize kololo bwe watyo environment esinga bweri anti sibalimba nze nakukoze risaaki nzija ennyonnyole bekikwatako saagambye nadde ngenze waffe kutambula kulaba okudda ku nyumya natambudde era balina gye bansuubiramu kyendi mu kubakola ki namaze ennaku zabadde obanga 3 oba 4 nesabadde mu kwejalabya nadde ennonya emboozi nga basudde eyayimbako bye twalaba nga tugenze ebuki ebulaaya yamaani anti kati nze ndi mugezi omuntu kati nekitata waliwo abantu abagenda ebulaaya nga yamanyi amazeeyo atuuse mu ggulu bulaadi buli muntu abako kyayayanira genda ebulaaya sigala wano nkyaliwo okitegeera wano nkyaliwo munnange obeera nga tulina neighbor tumumanyi nga kikakatako okola kyaliwo oba omikono gyabajja ku intaneti bimenya osanga kageto oba nga awo mukiro kiringira nga kalimu era abaniga osobola okusanga nga kageto kagenda nga nabaddeko kawoshi kuba bonna bamanyiiwo East London nasanze baboyi baffe bali eri bo bemanyi batoto basimoki bo bemanyi ne banyumiza ate embeera nga bwekola ki nga bwetambula ate mu geto zaayo kati netudda mu geto omwo abantu bambuziza akakola ko wakajje wakuba abantu bandabyeko nga negiriisaamuukaawo akakola ako kemulaba anena kakola nakolesenga ekyokulabirako sokozi munakola mbawe ekyokulabirako mbabwira akakola ak'ekikumi bwe kaba kenkana ate nga kabbale kanaku nga 5 bali abantu obulamu bubaluma bana Uganda esinga Bulaaya onkyaliwo ibula wali ibula wali
tolinaawo